bwenkubya essanyu limbuze eyo gye nalaga kitange nkomyewo obujeemu n'obukyayi bwe nakulaga saba kisonyiwo kati njiza okuba eyo gye napaalira nti omwana takula mu maaso g'abazadde kale bw'obanga ombonereza kitange olekangawo ndi mubi sigana sobezza emirundi egitabalika aleka ekkubo mukwano lyewandaga nenkwata eddala nalaba ebirungi ebiyitiridde nendaba ebimyansa omululu n'obutamatira nebintwala mudungu eyo gye mbadde gali maaso ge ganimba ti buli ekimyansa ebeera zebu naye nkizudde kimbonyabonya ndi mwana nkwetaaga nkwatanga mukwano omwana nekubula sebo nkwetanga kabite mukwano nange mweza kitange. Haleluya. Omusiza kunywa ya mukama waffe Yesu Kristo abira ddala omulamu. Wasuza otya eyo yonna gy'osinzidde nzikiriza nga mukama akumye bulungi nnyo, tumwebaza olw'ekisa ekingi nnyo ekituwaniridde okulabika nti nno n'olunaku olwaleero tukyayogera nti ye mukama. Nyongera okubategeeza ebigambo bino nti mwesigo ye yatuyita kubanga mulamu mu linnya lya mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Omwesiga mukama. Programu eno nakuba tugireka maaso go bwegulumize gwe atagwawo lwazi lwaffe olw'ekisa ekingi ennyo tukwebaza kubanga oli mwesigwa mu linnya lya mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Tugamba nti amiina era amiina. Nebaza mukama yatuyita tukkiriza nga alidde atunone bw'anaaba tatunonye tujja gendayo yagala gaana lujja kuca ku makyanga toliiwo ate tujja kuca ku makyanga nange siriiwo lujja kuca ku makyanga toliiwo ate era lujja kuca ku makyanga siriiwo. Haleluya. Ekyo nkyesunga nesunga era nkyesungira ddala mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Lunaku lujja kuca nga we are no more and you are no more. Mwesigo yatuyita. Leero nzize nkusomesa embeeko ebintu bimbi njogerako naawe ddala gwe nga wakera ku makyano yatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo ate n'otuula wansi w'obuweereza oba omuweereza n'akuyigiriza n'akusomesa kye bayita obulokozi n'akusomesa emisingi gy'obulokozi n'akusomesa obuweereza. Kikulu nnyo kyangu nnyo ffenna okugamba nti tuli mu ministry naye ate kyanjawulo nnyo ffenna okutegeera ministry n'olugendo luno olw'obulokozi. Twatandika olugendo luno olw'obulokozi lwatusanga mu kkubo buli omu yali alina gy'alaga obulokozi ne butusisinkana ng'omutume Pawulo yali atambula obulokozi ne bumusisinkana. So tebalugwe bwasanga ng'atudde bwakusanga olina ky'okola bwakusanga oli mu lugendo. So obulokozi ne bukutegeeza nti nze kkubo nze bulamu n'amazima. Naawe waliwo ebigambo ebimu bye ngenda okwogera nammwe olunaku olwaleero era olwo ebigambo ebimu bye ngenda okuba nga njogera olunaku olwaleero biyinza okuyamba oba obutakuyamba. Lwaki tebigenda kukuyamba? Kubanga olina ekifaananyi ky'ondabiramu ate era ekyo si kikunenyeza kubanga kino kiyinzika okuba nga si kyangu nnyo okulabika nti nkiyimiriramu okwogera. Now nina comments ezimu ze ngenda okuba nga mbawaako olunaku olwo lwaleero. Nsalawo ko olumu ne mpitako mu comments olumu ne neewuunya olumu ne mbaako messages ezimu ze ndreceivinga olumu ne neewuunya nendowoozamu ne ngamba naye mbutuufu tuyinza okuba nga tudiiringa n'abantu abamu nga si balokole bwe baba nga baalokoka abantu bano bateeka okuba nga tebaatuuzibwa mukama ebaze oba tebaasomesebwa oba nga bwe baba baalokoka nga bali just excited oba ensonga endala bingi nnyo oba oli awo nga
gye basabira gye bakuŋŋaanira nga waliyo ekizibu. Bingi nnyo bibadde byogerwa mu wiiki eno era bingi nnyo byogerebwa side zeeyo ne meseji zange nga nze zenfuna ng'omuntu. Yenda kuwa vidiyo eno ombulire oba yono gwe mmanyi nga ye musumba John Mark Ssebugenyi. Abagenyi abayite n'abagole batandise okutuuka ku kanisa ya Redeemed Church of God ku ssaawa. Bw'aba yeye ne bw'aba nga si yeye nga vidiyo bagyeditinze, ne bw'aba nga yeye ow'eMutundwe gwe mmanyi. Ati n'ekinjagala obategeeza Mutundwe eyo nga nze ngisabira ekyokubiri njirumirirwa mumugamba ndi enswera ekwagala yekugwa kubbwa naye nze essaala yange eriemu mukyukire nno ddala bwe kuba kukyuka mukyuke. Kansooke nkuwe vidiyo eno ogirabe. Oyinza okuŋŋamba si yeye oyo mulala. Ezo vidiyo abaana bazigattagatta. Kakati yiyo vidiyo kanjikuwe then nkutwaleko mu comments then nzije nkubuulire. Yiyo leero ngenda kubasomesa yiyo vidiyo ombuulire yeye si yeye ow'eMutundwe gwe mumanyi obulungi, yeye oba si yeye. Kati wabanga yeye bwabanga si yeye kati ate bwabanga yeye then ate waliyo Kisitu, Pastor Kisitu. Ne banene bamala bankwatako ne bamala bagamba nti yuli wali eri muka mobile money oba yuli wali muka restaurant yoyo sisigaza maaso. Bwabanga yono ye musumba Ssebugenyi ow'eMutundwe gundi son of God, isi son of God, wabanga yiyi nyinza okuba maaso gange nga tegalaba bulungi. Mwaba kuŋŋaanira eMutundwe nammwe ababeera online munambuulira yeye oba si yeye. Bwabanga yeye then musumba Kisitu okola ki ku kituuti? Nabagamba dda Mutundwe bagibotola. Edda twabeeranga ne mama batugambanga, mama wange yangambanga ekigambo kino nti nze ndiwo wano ku lw'abaana. Mbabuulira ndi wano ku lw'abaana. Babyogeranga ku mizigo atulali ne bakyala banne, nze ndi wano ku lw'abaana bange. Kitegeeza singa si baana asinga siriiwo. Nakati musumba Tom Mugerwa asobola okuba nga atudde awo naye ng'aliwo ku lwakuuma linnya naye nga Namulondo bagiwamba dda. Wuliriza. Ya Redeemed Church of God ku ssaawa 4 ez'okumakya wakati mu bukuumi obw'amaanyi nga buli ayingira ateekeddwa okuba ne kaadi emuyita okwetaba ku mbaga y'omusumba John Mark Ssebugenyi ne John Mark Ssebugenyi yono oba kamubawe wano oba yeye mumbuulire yono. Jukira Katonda buli kyagamba agenda kukituukiriza. Alabirira ekigambo kye kiba kitegeeza buli lw'osaba waliwo ekivaayo. Yoyo nnyumba ya kitaawe mulimu ebintu bingi. Mbuulire mu comments oba si yeye ono oba mulala oba vidiyo babugatta bugasi.
yono gwenda bayambala t-shirt z'eMutundwe yono abeera eMutundwe bwabanga yeye musumba Tom Mugerwa nkubuulira nze mbagamba mu videos musumba Tom Mugerwa ali mu keji ali mu keji bwati yawambibwa bwati Muloka society kali awo kamuwamba bwe kati atenga ka society ako kali mu beegayirizi mbabuulira amazima ga Yesu musumba Tom Mugerwa talina mumanyi talina authority enyenya timu beegayirizi ekyo nobo oyagala otya nkimanya 100% ekyo nkifuddeko yono musumba Sebugenyi ne Olivia Nakalembe abagole abasajja be basoosa okuyingira mu kanisa ne wayitawo akabanga katono n'omugole omukazi n'atuuka wabula nga kimutwalidde akaseera kawanvuko ng'ali ku mulyango gw'ekkanisa nga bannamateeka n'abasumba b'ekifo bwe bakyatetenkanya embeera ey'okugatta abagole bano wayiseewo akaseera katono omugole n'ayingira wabula ng'olubadde okuyingira n'omusirikale okuva ku poliisi ekanyanya n'atuuka nga wabaddewo akeetalo k'amaanyi nga waliwo n'abamagye abalabiddwako nga bagezako okulemesa omusirikale wa poliisi abadde azze okukomya omukolo guno kuba ensonga zaabwe zibadde zaatwalibwayo dda nga tezinnaggwa n'omusumba abadde agenda okubagatta afulumye ebweru ne yeegatta ku babadde bagezaako okukakasa oludda lw'omukyalo omukulu omukolo gusobole okugenda mu maaso yadde nga balemereddwa ne beeyongerayo paka ku poliisi e Kawempe mu ofisi y'ensonga z'aba ku side eno mumanyi oyo abadde agenda okubagatta afulumye ebweru ne yeegatta ku babadde bagezaako okukakasa oludda lw'omukyalo omukulu omukolo gusobole okugenda mu maaso yadde nga balemereddwa ne beeyongerayo mpaka ku poliisi e Kawempe mu ofisi y'ensonga z'abaana n'amaka nga basumba bakirabanekaanekanye mu masuuti balabiddwako nga basobeddwa bayimiriza embaga okutuuka lwe banaamanya amazima oba twaliko abafumbo oba tetwaliko oluvannyuma kisaliddwawo nti okugatta kuyimirizibwe basabe busabi era ne basimbula okudda ku kkanisa ya Redeemed ne banona abagole ne boolekera ku reception etegekeddwa kwagakanye Makerere. Nze kineewuunyisizza okulaba nga asobola okukyuka neyeyambula Yesu n'agenda n'ebyensi ebiggwawo. Yagamba nti Yesu wakiri mweyambula. Yagamba nti Yesu mweyambudde oba musumba Serwadda ng'anya okwosa. Yesu mweyambudde. Sikyali musumba naye nga mpase. Omukyalo ow'Empeta Nalubega ategeezezza nti bayanoba okuva mu nju mwe baali bapangisa n'akwatamu essaati ze n'amulekera abaana abataano ng'okuva olwo yabadde alwana okubabeezaawo wabula nga kimwewuunyisizza ate okuwulira nti abadde agenda okugattibwa omulundi ogwokubiri. Yampasa mu mwaka 1986 ne satifikeeti naye ate ngenda okuwulira ng'ayagala kukola ki kuddamu kukuba mbaga kati ngende wa Pastor Serwadda n'ateeka ebirango ku lw'ekyo n'amugaana embaga ye n'agenda mu maaso. Ayongeddeko nti yali musawo mutendeke nga yakola n'akalwaliro ke wabula nga ssente zaakolawo bazitwala mbu azimba nnyumba ya Mukama. Kati oyo yennyini omwami ye yajja n'asikamu ssente kiriniki n'egwa. Alumiriza Bone yeeyita omusumba okuba omufere ow'ebbaluwa nga ne poliisi emunoonya era nti kya musumba Sebugenyi si yoyo kusaidi wano. Jukira Katonda buli kyagamba agenda kukituukiriza alabirira ekigambo Sigwe gusoose nga amununula ku poliisi wabula nga mwennyamivu nti amusasuddemu kumugattako mukazi mulala. Yasayininga ebikikuli ne bamukwata ne bamugaza. Ono aleese obukakafu bw'ebbaluwa y'obufumbo bwabwe eraga nti embaga yaabwe yali ku kkanisa ya Full Gospel Makerere ng'aggyeyo n'ebifaananyi byabwe n'abaana baabwe nga ne mutabani waabwe omukulu alina emyaka 27. Omukyalo ono yeewuunyizza nnyo obukuusa bwa bba n'abasumba nga ne meetings embaga eno ey'okubiri zibadde zituula mu kkanisa. Nalubega agamba nti Bono si mwesimbu nga bazze nga bamu bw'abanga yeye ngambye bw'abanga yeye emabega kaawo waliwo embaga eyali egenda okutegekebwa eMutundwe
eMutundwe awo senemu yokka mwabatuule eMutundwe mwe mumanyi omukulu ayitibwa Engineer Luwanga mumumanyi Engineer Luwanga mumumanyi tojja kungamba nti temumumanyi mwabatuule eMutundwe awo va ku bana bali mu biyumba bye bayita ebiyumba by'Abawarabu bano ba online mubaveeko balina bizibu byabwe nabo ngamba mu abatuule eMutundwe Engineer Luwanga mumumanyi mukimanyi bulungi nnyo ddala mwe batte mu beegayirizi nti mwami Luwanga era naye mwali muli mu kumutegekera embaga ey'omunkukutu asuulewo mukyala we agende n'omukyala ayitibwa Jackie Lini. Jackie mumumanyi oba akyaliwo ndoozi alinga abeera ku reception oba akyaliwo Jackie ayitibwa Jackie linnya liryawo Jackie. Engineer Luwanga naye ng'ebintu bino mubimanyi naye nga musirika naye nga mubimanyi nga bigenda mu maaso. Eno amakanga gafa mweno nga mukuba mu ngalo, n'amakanga gafa eno nga mukuba mu ngalo. Aga makasirooza nti Engineer Luwanga mumumanyi. Omukyala ali awo bamuyita Maada. Musoke muzikirize malo kufuna kw'okunywa. Maada mumumanyi. Ali awo ba Ashers ab'eMutundwe bw'ogenda mu bapya. Abaana batera okungamba gosana genda mu bapya, nze mu bapya njamu nze. Mu bapya njamu nze. Nze ntule mu bapya awo. Mu bapya nze njamu. Maada n'omukulu ali awo mita Fred. Bateka okubanga n'okwanjula kwaggwa dda. Eteeka okubanga n'embaga ey'omunkukutu yakolebwa ng'ey'ono Mark Ssebugenyi bwe yali. Kubanga bombiri lyabo Maada ne Fred. Abagenyi abayite n'abagole batandise okutuuka ku kkanisa ya Red. Ku bombi kuliko omufumbo. Kwaba kuliko omufumbo. Maada ye Asha. Mugende mu bapya temunsumbuwa. Mugende mu bapya mubuuze Maada ali luddawa. Mujja kumulaba. Chief Asha Benoni ani atamumanyawo. Chief Asha bano bonna abo si ndiga buligezi followinga ezijja kukundi kuneziddayo. Njogera ku cabinet etwala ministry. Cabinet etwala ministry. Nga bonalengera ndi cabinet ya Museveni bonna bali banguzi bonna bali awo bwe batyo. Njogera ku cabinet etwala ministry. Mutundwe agamaka agagenda okutandikibwa Maada ne Fred. Ku bombi kuliko omufumbo. Lowoozaamu mukyala we oba omwami we agenda kulikikata. Nkitaddemu expanse kinjogerako mukimanyi. Lowoozaamu agenda kuwulira atya. Agenda kubeera ng'ono omukyala mukuba emiranga nti embaga gye bali mu kukola ya munkukutu. Oba nfuna ndowooza. Patrick Kisitu
n'eMutundwe ne bamala bankwatako bwe bati mu ngalo zaabwe 5 sisigaza mukono. Patrick Kisitu siyo yatukibwako sente za mobile money. Ate kinewunyisa Maaza lumu ntera omuwulira ng'ayogera ayina ebyokulabirako by'atera okuwa ku bantu abamu. Mutunulire ku mukyala Kisitu, simanyi ani Sara Sejjoba amannya ago. Sara Sejjoba ye Sejjoba kabineti, nkugambye kabineti Kisitu mukyala we ate zibandabula ebintu bino. Bwe baba tebanaba kuyingira mu ministry babeera abantu abategeera abayimiridde ne famire zaabwe. Ne bamale bayingire ministry. Mumanyi lwaki? Nkibalekedde. Nkugambye. Ono yeye oba si yesi bugenyi gwe mmanyi oba gwe gw'omanyi. Kakati nina olwaleero ebigambo binjagala njogeremu naawe. Ekkanisa kati eriwo entuufu. Gwe kanisa weetereze. Tuwaye ekkanisa kati etalina bizibu. Teri kanisa etalina bizibu. Nkiddamu. Teri kanisa etalina question mark. Nkiddamu. Teri kanisa etalina question mark. Teri mugoberezi wa Kristo atalina question mark. Olwo tukole tutya? Twetereza bwetereza. Tugambwako ne tuterezebwa. Inze wano ku dunia kuno oba wano mu ggwanga Uganda teri musajja gwe nawulirizanga Dr. Suradedda nze ngambera ne kaledio ne tubeereyo munda mu kyalo eyo tuli mu kwokya kasooli mu kiyungu ne ntumbula Dr. Suradedda nvaayo paka Lwasa Mayinji ewedde ne mpuliriza Jamada ne mpuliriza ba Yazidi. In fact Yazidi ku weekend ndowooza ayinayo okusaba eneo la Nchawe ku Victory. Eneo la Nchawe ku Victory. Sumba Yazidi muwanguzi. Ku Victory ndowooza akomanga lumu March. Sumba Yazidi muwanguzi. Wa Victory ndeje. Kama akuwa mukisa. Na mpuliriza Dr. Sirwadda oyo. Nga nyingira mu bwongo buno. Muwuliriza n'olwaleero. Muwuliriza with much respect. Mufollowing mpola TikTok. Dr. Sirwadda Mugalu ndeze bwati. Mugundiye mu however nti mugoberera. Nsigala ntunulira Interfaith Council of Uganda. Era ne mugamba nti Interfaith Council of Uganda wafu. However bino byonna bikoze webali. Ne wano wafu muzeyi. Wanji wano Interfaith Council of Uganda wafu. Era nina mikwano gyange bali mu Victoria bomba weereza. Nze mbabulirirawo. Wadde muzeyi yebali akoze omulimu ne wano wafu. Munange tukiriza Mukama tomanya kati abantu ba ku Victoria baina realm of spirit yo ba holdingira mu ensonga zaabwe abagoberezi bo ku Victoria ate baawukana nnyo n'abagoberezi b'eMutundwe. Abagoberezi bo mu Victoria maasawo ngina komawo ne Interfaith Council of Uganda waliwo ekipi ekijja mu Maachi wa guno mwezi guno gwe tugenda okutandika nga lumu kyetuludde okulindirira Abrahamic House mu Abu Dhabi UAE ku Saadiyat Island Abu Dhabi Abrahamic House
ennyumba erimu ebisenge bisatu, ekizimbe kirina empagi 3 ninga empagi ezo bizimbe, ng'empagi esooka yaba Judaism, ng'empagi ey'okubiri Christianity, ng'empagi ey'okusatu Islam. Bali mu kuzimba kye bayita Chris Islam, bazimba Interfaith. So headquarters ezo weziri One World Religion Interfaith. Nga March 3 nga March 1 ennyumba egenda kubeggulibwawo. Kati waliwo ebintu ebimu ebibadde bigenda maaso mu UAE, nkonyewo katono, mu UAE ddala Dubai, ng'ebintu ebimu mwabiyisaako obuyisa maaso temwabitegeera lwaki byajja, lwaki baabitegeka. Mukama yebazibwe. Omuli kino wammanga 2020 Expo, abamu mwalowooza nti yali just Expo kusanyusa abantu byonna twala tugende. N'olukuŋŋaana olubaddeyo olwa climate changing nalwo nkugambye ...2020 Expo yali nawe bapushinga Year of Tolerance. Was it 2019? Mujjukira visas ze bafulumyanga ebiseera ebyo ne ssente ze bafulumyanga ebiseera ebyo nga zina Year of Tolerance. Mujjukira, atajjukira ddayo okola research. Obange ensi yakulekawo ddayo okola research. Year of Tolerance ne visas ezabeerangawo ebiseera ebyo mu 2019, 2018, 2019 bafulumyanga visas ezo nga ziriko Year of Tolerance, nga ziriko akakoola. Byonna byali biri mu pipeline. Kasonga March ng'ennaku z'omwezi lumu 2024 guno mwezi mwaka gwe tulimu bagenda kuba baggulawo officially One World Religion Headquarters. Kakati zino zi interreligious councils eziri mu mawanga, Interreligious Council of Uganda, Kenya, or Interreligious Council of Uganda bakumakuma bonna mu Africa yonna, bonna bagenda ku subscribing wali. Tulaba omutukuvu Papa nga abayita nesunga okulaba Dr. Suladda nga oli nnyonnyonyi ng'ogenza okukyalira ku Abrahamic House. Awo nina obuzibu naawe wokka ebisigadde tik obufumbo twala tugende byonna ebisigadde saagala kumanya. Suma John Max Segawa Sebugenyi mvuddeyo eyo ndowooza. Nina comment zengenda okusomamuko wano. Nafunye ku kadde leero n'empitayitako mu comments z'abooluganda. Ate kirungi nnyo okuweereza nga bwe muwuliziganya. So n'empitako mu comments z'abooluganda abamumanye kiki kye baliko. Ngenda kuwa ku comments zino ezimu nkutegeeze nti either waliwo ekizibu, either nga kizibu kiri n'abagoberezi, bwe kitaba n'abagoberezi, either ng'ekifo kirimu obuzibu. Ekanisa kyentuufu teri kanisa etalina bizibu, teriyo, naye yeyeetaagibwa mu ggulu. Ekanisa etalina bbala wadde olufunyiro yeyeetaagibwa mu ggulu. Ne right now nkubulira ekanisa etalina wadde bbala wadde olufunyiro sigirabawo. Tukoze tutya? Tukyuka bukyusi tutya? Tubuulirwa bubuulirwa, batubuulira ne twenenya ne tukyuka ne tuva mu bubi bwaffe ne tweyongera n'olugendo. Basi teri kirala. Kiri kyokka yensonga lwaki bannabbi ba Katonda bajjanga ne boogera mwenenye mugenda kufa, bwe mutakyuka mugenda kufiira mu bibi byammwe. Mwenenye mukyuke muve mu bubi. Yona yatambula n'ava Watalusisa agenda Ludda, ava gundi agenda Ninevi kutwala bubaka kubagamba nti bane mwenenye. Muve mu bubi bwammwe. Batubuulira bubuulizi ne twenenya ne tukyuka ne tuva mu bubi bwaffe.
netweyongera n'olugendo. Mukama yebazibwe nnyo. Then tumala ne tutereera ne tukyuka. Katonda ayagala tukyuke, kyayagala kyokka. Era ngamba abantu b'eMutundwe nze sibayinako buzibu. Basically muzumba atomo Mugerwa sikuyinako buzibu. Mpozi nga mmwe abagoberera nammwe bwe mulowooza nti nze buzibu. Ne sibayinako buzibu. Naye Katonda ayagala mukyuke. Mubuulire enjiri nga gye mubuulira ebintu bye bimukola. Mukyuke. Ekyo kyokka. Ekyo kyokka. Otherwise bingi nnyo nabategeeza akadde kagenda kutuuka. Ngenda koma mu kitundu ekyokubiri. Akadde kagenda kutuuka. Kibuyaga agenda kubikula akasolya k'ennyumba eyo. Naye mugenda kuswala. Mugenda kuswala nze mbabuulirira wano. Abaana mujja kudda mu comments waneeno nga mulowooza okuzidiriitinga nga tekikyasoboka. Before it's late. Ensonga zino zenjogerako muzikyuse. Nga bwe wakyusa n'otereeza ensonga za Nabbofi. Ng'owulira nkyazoogerako. Ezo zaggwa. Ne zino ensonga muzitereeze. Maaza kanzije. Ndi mwana nkwetaaga mukwano ng'omwana nekubula sebo nkwetanga kabite mukwano nange mweza kitange Katukulikira nnyo ddala mu kuwummulamuko kwe tuvuddemu. Nina comment zengenda okuba wano olwaleero. Comment esoose gye nkuwadde ku screen yawe gitunuulire evudde wa Nakato Juli. Nakato Juli abono bonna n'ogenda banoonyerezaako bamutundwe die hard bali mutundwe bali mu musaayi die hard. Oli die hard. Waliwo omusajja yansindikira message mu inbox. Yangamba gwe newe nkusanga gwenza n'okutomera emmotoka gwe. Nama message n'agideletinga. Nangamba kisiraani gwe ne mala nkusanga mu kkubo gwe nsobola n'okutomera emmotoka. Lwaki tova ku musumba waffe Tom? Kati bo balowooza lwaki tova ku musumba waffe Tom naye tebasobola ku addressinga nsonga gye njogerako. Tebasobola kugiraba bazibe b'amaaso. Bo balina ekintu kyazimba mu mind yaabwe nti musumba Tom Mugerwa malayika eyo tesobya. Eringa nga principle wa Nuupu oyo tasobya. Agambye but you are judging. Nakato Julie agambye but you are judging. What does the Bible say? It says, what it is, comment hiyo ku screen. Agambye, it says, don't judge. What does the Bible say? Abuzanze. It says, don't judge, such that you won't be judged. I wonder which type of Bible you are holding. You pretend to be knowing all people. Leave God to judge. Omulala wano imi mubiru n'agamba oba ani amusasula. Leave Daddy Tom to be. Don't judge. Kakati abantu bano alumu bano ba online sibanenya abamu. Naye ng'ekigambo kino don't judge kiri so common nnyo mu mubiri gwa Kristo. Don't judge, don't judge, don't judge, don't judge, don't judge. Nosanga omulokole wiiki esooka ayimba oluyimba lumu don't judge. Onakwata wiiki ey'okubiri don't judge. Wiiki ey'okusatu don't judge, don't judge. Nalufuuka oluyimba nalutekamu n'endongo. Bajulagenda na mu studio kuyimba luyimba nga luyitibwa don't judge. Nalutekamu endongo. Oguma oyo wiiki negwako, mwezi negugwako, mwaka negugwako. Ye mulokole y'omu ali mu kuyimba don't judge. Nakwata omwaka ogwokubiri, myaka 3, myaka 5, myaka 6, myaka 10 akyali mu don't judge. Don't judge. Kanzije nkusomese kye bayita don't judge. Comment ey'okubiri ono Dorothy Namuga agambye gino myoyo giva magombe.
okutaagula ekkanisa ezikuba sitaani. Ewuliriza abaana bano. Leka Mukama asale emisango, ogwo si mulimu gwo. Let God judge. It's not your right to judge. Kakati nze ayogera, nze emyoyo egiva emagombe. Naye ate emyoyo egiri mu kumenya amaka eMutundwe, egyo si myoyo tegiva magombe, egyo giva mu ggulu. Amaka agali mu kwonooneka eMutundwe. Obadde okimanyi nti eMutundwe maatha ayitibwa Nsingo Biseera ne Kakuuni ye ayina gurupu y'abantu be baalina, ng'ekigendererwa kyabwe kubeera ng'abaami b'abaweereza, abaami abasajja bakeepingibwa in custody, njagiyita custody, naye ng'abaami bano babeera facilitated. Ekinneewuunyisa oba ekibuuzo ekinneebuuzisa, ekibuuzo kiyinza okuba nga kijja ate nga kiri serious. Abaami bano ebudde bwe bamala nga tebali mu maka gaabwe ate nga bafumbo, bafunawa sex, for God's sake, bafunawa sex bafumbo. Ekibuuzo ekyokubiri, bakyala baabwe bafunawa sex bafumbo, kubanga obufumbo butambula n'ekitanda, ekitanda kirongoofu, Ebbulaniya bwatusomesa. Obufumbo kwe butambulira, and the bed is holy, Bible bwesomesa. So ekigatta omufumbo kitanda. Abantu bano kuviira ddala mu COVID-19 ng'akyaka ebiseera ebyo, abantu bano abakuumibwa mu custody y'omumaaza, well and good, webali kuba facilitatinga, obawaayo obutiipu n'obawaayo obwokulya, ne babafumbira n'emmere nno ssebo, babalabirira bulungi nnyo abaami, naye ate abakyala tebabalabirira. Maaza kino kiri gy'oli. Abaami bano ne batuuka ku ddaala ey'okubaliisa, abamu mubambaza, abamu mubawa extra services ndi mwabateerawo abaana abawala ababalabirira, bateeka okuba nga balidde, bateeka okuba nga beebase bulungi, mwabafunira n'ebisulo mwebeebaka, then bo ne bakansolinga services zaabwe ze bazzaayo ewaka baddayo kukyusa mpale na ssaati ng'enkira bakomawo mu ttiimu beegayirizi. Kwegamba gw'omulimu gwabwe kubeerawo okwegayirira, nakusula ku kyaki, nakusiiba ku kyaki. Maazi alina gy'alaga nga bakubamu ekisumuluzo nga bagenda ng'otambula n'oluseregende lw'abaami. Abaami abo nze mbuuza, bafuna batya services ng'abafumbo? Bafuna batya services ng'abafumbo? Nkutegeeza era mbategeeza Mutundwe, Musumba Tomu Mugerwa, akasolya ako kekanaabikuka, waliwo ekijja mu maaso awo, naye akasolya ako kekanaabikuka nkiddemu, akasolya ako kekanaabikuka. Mpiseyise buyisiyise eno bali bwendi ne mainstream media. Ate temugamba nti no sitani ali mu kutulwanisa. Ne mainstream media, bwe njogera ku mainstream media mukitegeera, kasite naavaayo okukola investigations ku bantu abo ne bitandika okuvaayo, mbabuulidde. Nze nno bye ndi mu kwogera ndi mu kuyitaayita bwenti kungulu bwenti, oli waddembe okundwala mu kkooti, ate wengenda mu kkooti siwoza. Siwoza nedda. Gino myoyo giva amagombe. N'olwekyo maaza mwetereeze. Gwe walemerako wasimba kijingi sibata, balina obeera wano nga baweereza.
eddwaliro lwaki amalwaliro tebagaggala kubanga amalwaliro nago gabeeramu abalwadde buli kaseera baleeta abalwadde naye abalwadde abawona bo temubasiibula abalwadde abawona temubasiibula nga ku Sunday nti kati Sunday mugaddewo temubeera na service still abaami abo tebadda waabwe kyekyo ekyayonoona amaka ga Kisitu ne mukyala we yasooka Kisitu n'ava mu maka ge yali alimu najja n'asenga ku kyakyawo kyekyo ekyatta amaka ga Kisitu mukyala Kisitu najja n'akaabira awo amaziga mukyala Kisitu jajja n'akaabira awo amaziga temwamufaako amaka ge ne gayiika katwalo n'amalala gali awo gali ku lubereberwe gali ku lubere gali ku kibakita batya gali ku kaleberebwe gagenda kuyiika gati nomanyi lwaki gayiika maaza system gye wazimba eyo ate nze kinnakuwaza nti Musumba Tom Mugerwa talina authority talina maanyi gakiziyiza omanyi lwaki kubanga ne Musumba Tom Mugerwa naye abeera omusajja wattu kamayibazibwe mwana wange omwami wabazze fumbira amazzi ne waba takomyewo kiro bwakoma wenkeera tomubuuza muleke gwe ate genda ofumbe bufumbi ttooka onyige mugee tata Junior nkojja mwengatto gwe omwami ne waba ayenze gwe muleke mutunuulire bwoti jangu okole kyolina okukola abakyala nga bakuba mu ngalo eri abaami nga bamera obwawaatiro teri service esinga kubeera mu nduulu nga Musumba Tom Mugerwa atandise okusomesa ku bafumbo eyo service ebeeramu enduulu kuva watandise paka wakomekereza bw'ogira bwoti mu ddiiro nojja n'omukyusizaamu kobooti bagamba daddi woma akubika dansi mwana wange omusajja tomukola bwoti gwe waba akomyewo n'waba asuze wabweru ng'ayenze ako n'akayisaawo ne waba asuze wabweru mwami wange tadda waka mwana wange yita mukama ajja musumulula kumbe byayogera biri mu kwapeninga mu mutundu abami babaweereza tebadda waka kati abakazi nabo tebalina excuse n'abaweereza bolinyi tebalina excuse olwedde muzeeyi abyogedde mu njiri mother naye ng'anyweza kintu kyekimu wali eri ewagundi ewa Bujingo ne Bujingo ne bamukwata batemu musajja ado neta inawe yekyusiza enywe si yoyo Bujingo gwe twali tumanyi abamu kuma muyinza okuba Bujingo mumulabiddeawo naye Bujingo ayamulinanako bwati ebiseera ebyo nga nzijukira ebiseera ebyo Musumba ono w'oku Musumba Irene Manjeri namanya nti Musumba Irene Manjeri agenda kwaniriza Musumba Bujingo ebiseera ebyo nga Dr. Soladamu wanyo opportunities kubanga ffe twabeeranga nnyo mu programu zaabwe ezaani yawubwa ebiseera ebyo Yazidi muwanguzi nga tebasalikako musale kusagana Yazidi muwanguzi gwe tebasalikako musale bajamada gyagenda ali awali kikomeko bayisa mulumba bapita Nuuru tiimu eyo nga gye tutambuliramu nga ffe tubeeramu wali mu mabega wetu nga tuwuliriza tubalaba tubeeramu mu studios ne Musumba Bujingo oyo babeeranga nnyo mu Impact ne bamani bagendako abaweereza abo ne bamani bagendako ku Top Radio ba John Byamukama baweereza abo ba Waiswa Musumba Steven Waiswa salute nkulamusizaako nnyo oyo Jeno Musumba Waiswa oyo nga tuli twali tubavubuka batototo nga tubabeeramu kati Bujingo oyo nga si musajja asaaga kigambo kye kibaweewaawo musajja wa muliro nno ng'asaba essaala Bujingo oyo akwate ati omuzindalo nga Bujingo kambabulire sitaani mubi nnyo oyinza okuba Bujingo gwe tomumanyi bwe nkugamba nti Bujingo ali mu cupa bwati yawambibwa Bujingo n'akwata service Kananirandi n'akwata wiiki namba nga teri muzimu gukaabye mu kibiina awo anyumiza gwe yakowa Bujingo ng'akwata omuzindaalo bwati
alinya bulinya tibaniriza musumba Bugingo bwe bati Bugingo gwe manyi gwendaba mulala nnyo Bugingo wo ku Victory Bugingo yagende Wailini Manjiri naliwo abaliwo bisere nga musumba Manjiri anyiriza Bugingo yakwata omuzindalo bwati noza ne Manjiri ne yewunya nagamba obedda nkola kiwano nga tanaba nakwogera bigambo kwera dakika ziwera 2 ng'emizimu gyadannesedde okukaaba nsonda nga gyadannesedde okukuba emiranga Bugingo ba aina lanchawe muji yawereza ku impact yawo yali live lanchawe live mu Victoria munda mundeba my god ekibina kyonna crowd yonna ne going down balwadde nga bawone zimu nga jidduka jikaba kyo futa nga gali so heavy Bugingo mulalo ono nakwata omuzindalo ero nasuka nayogera politics namana avayo nadda ku kino namana avayo navuma nnyoko n'abagamba mulimbwa namana avayo service neggwa nayogera ku Susan Makula kakati abantu bano bawambibwa kisobokera ddala oyo Bugingo kakati ate ne muzeeyi Mugerwa naye ayinawo yakwatibwawo muwulirize nnyo musumba Mugerwa ng'abuulira mu bafumbo ayina engeri gy'akavalingamu abaami in a secrecy y'amagezi awo neŋŋamba musumba Tom Mugerwa awo toyinaawo point osirika nnyo nekiwandibadde olina okwetaagisa okwogera ng'omusajja oggyeyo eddoboozi n'osirika awaawo Mukama yeebazibwe n'osirika ebigenda maaso mu ggwanga n'osirika kyenkinjagaza Dr. Serwadda kyekimunjagaza ennyo weewaawo nga nange nina ensonga naye Religious Council of Uganda ku nsonga z'eggwanga avaayo naye musumba Tom Mugerwa kye mbabuulidde mulinda nabbi ava eri waggulu ajje nga yeekunkumula mulyoke mutegeere nti waliwo kitotaaga okutereeza kati waliwo ono ayogedde ebigambo bino bamita Sise comment ye era naye ogirabaawo naginoonyerezaako ne munoonyerezaako ne mulaba ku profile pictures ze ne gyali Tom Mugerwa ali kuli ye dadi era comment ye ino egamba bweti oba kino ekisajja kyayonkambwa lwaki omanyira Pastor Tom ku media gwe olinku gwe olinku ezirikozesebwa mu geyeena kakati bw'oba toli musajja Mutundwe tosobola kuginenya ne bw'oba oyagala otya kubanga erina nguliremu komenti agambye oba kino ekisajja kyayonkambwa ne just imagine kati ono enjiri gyawuliriza oba kino ekisajja kiyonkambwa lwaki omanyira Pastor Tom ku media gw'olinku ezirikozesebwa mu geyeena kakati ono ayinayo banna abalala balinganga mutwalo tobala muwendo abalina endowooza eno n'enjogera eno nze nkugambye ngenda kujja mbyawandikibwa nkulabaiko kyenkulaga nkugambye awo mu kibuga awo akeedi eri awo nawo mikwano gyange ndooza kati baasaasaana abamu bagenda naye nga baali balina akakosi kaabwe nga bakuŋŋaanirawo Mutundwe babeerawo nnyo mu kusaba ekiro akakosi kaabwe kabaana bawala bakyala bakulu sorry to mention bakyala bakulu nsonywamuko ninamu obuyisayinasi obutonotono naye nga basuubuzi bakola mirimu gyabwe abamu bali omu market batunda byalaani bakola bati naye nga bakyala bamaanyi mu bizinensi naye nga bakuŋŋaanira Mutundwe kati nga beekolamu ka gurupu ku WhatsApp okwo ne beekolamu omulimu ne bakolamu omulimu ne bawera naye nga beesindikira njiri azini asobodde okugenda Mutundwe alikodinga enjiri ku WhatsApp n'asindika bukiripu mu gurupu yaabwe abasobodde okugenda then abatasobodde ne bafuna enjiri updates bwe zityo
mu kusaba babeeranga n'ekyoto kyabwe ku mulimu ogwo mu arcade omwo nga bafunira we batuula ne basaba nga bo arcade. Erimu amalogo tulina kusaba, which was good and I liked them. Until now ndowooza abantu babiri bokka babiri benyinza okuba nga communicating ako nabo, abalala baasasasika. Naye abantu bano kiki ekyabaawula ne business ne zituukira ddala okugwa flat. Entabwe yava kwomu besigenda kwogera manya kubanga kimanyi bawuliriza bafollowinga. Entabwe yava ku mukyalo omu, ate ng'omukyalo yalayinamu shares mu mirimu gyabwe gye baakolanga nga zisingamu obuwero ennene. Omukyala yasimatuka ekigambo nanga yanenya zali audio zirinyanga nnya naye yanenyako mu audio emu n'anenyako naye Mutundwe wano kino wanji Yesu Omunnazaaleesi yayogera kagamba aka olubabu ne luyiika, kugambye mwoto ne guyiika, ne bamuwalabula ne bamuvuma Daddy Tom. Era Daddy Tom mugamba kootya Daddy Tom, komerera mukomerera paka okutuuka omukazi weyenyi ne bamugobamu mu group n'agenda. Group yali eweze y'abantu nga 100 naye agenze naye nga alina abantu be babadde bamukkiririzaamu. Tuke niba nange omukazi ageddeko obugezi kati remove nawe remove ne bakola olutalo lwali olutasaaga, business ne zifa, omukwano ne gufa lwa nsonga eri egyo. Nze nkugambye nze wano nina omukyala twali tusonda ttaka lya buweereza. Bathe Mukama mulungi yatuwa ettaka ery'obuweereza eka namba n'ekitundu. Twali tuli mu kusonda ssente za buweereza. Teweewuunyiza kubanga sikusabanga ku ssente wano. Tonyiiga. Akadde kajja nja kujja nzikusabe nga tugenda okuzimba. Omukyala yali follower era nga follower wa Mutundwe. Nga jagala nnyo leo mu America. Jala Mukama muwadde omukisa. Ayina eddwaliro lyakolamu awo mu America. Yasoma nansingi we. Yajjanga followinga nga njagala nnyo. Naye akadde we natuuka ne ngamba no, Mutundwe, we have to clarify on this. Ke kadde nabeera nga njagala nabeera nga buli mwezi nkugambye buli mwezi omukyala oli ku kozi twali tulinayo okugula ettaka. Buli mwezi oli omukyala nga tuterako $1 million okumala emyezi egyo 3. Jawere emyezi 3, jawere emyezi ndowooza ng'ena. Ogwokutaano na just imagine $1 million. Mba ndi awo ku ssimu yange bali awo ku ssimu yange message buli mwezi nga nsubira $1 million. Nangamba ndi bw'otava ku Mutundwe, bw'otava ku musumba wange Tom Mugerwa, oli mu kunkabya maziga, nkubuulira mazima n'essene ze mbadde nkoleza nga ku by'ettaka sigenda kuddamu kuziweereza. Namukola bwe nti bye. Namugamba bye, Mukama akuwa omukisa. Bikibeera nti nno okwogerako tutereeze wano kye kibi. Bye, twawukane. Njagala kwebaza maama nti akasente ke watuwa akatukolera zawera $4 million. Twebaza Katonda olugendo lwe watutambuzaako. Naye era twebaza Katonda nti ettaka twalimalayo $1 million namba, sorry, eka namba n'ekitundu. Twebaza Mukama ettaka lya ministry. Kino kyendi yenze Nicholas
kino kyendi tosobola kukinzijja mu pozi nzigyeko mutwe. Haleluya. Yagenda naawe bweyagala kugenda ng'ogenda. Nja sigala nga wendi. Abaana bali mu ku TikTok account yange, abaana bagi spam like nga buli lunaku mubagala egwe mbuzibere videos nga tezigenda. Nze noloza nfaayo ki? Sina kyenfaayo. Why? Kubanga TikTok siginonyako sente, siginonyako fame. Kebere no YouTube, gwe YouTube olabako akalanga akayitako mbu nfunako mbu bannange wali ompulideko wano ngamba gamba subscribe. Bannange subscribe, share and like. Subscribe, share, bane tu subscribing. Wali ompulideko ngamba ikugamba. Obo yagala subscribing. Oba toyagala biveeko kubanga sifunamu. That is me. Mbunina following kati views ziwaze nyingi nnyo kati mbolo kati nfunemu. Sijjako kuno sente. So Google AdSense nazi disabling. Nakoma okubala nga bali twali tulina channel eno buli mwezi nga tulina okugi channel eno buli mwezi nga twali yali ino okutuwa kakadde kamu mu emitwalo 3 buli mwezi. Kakadde kamu mu emitwalo 3 buli mwezi. Now bikula nange ekitabo ekitibwa eky'Abakolinsi ekisookerako ddala 6 n'olunyiriri lwa 3. Bakolinsi ekisooka 6 tugenda kumaliriza na luno. Bakolinsi ekisooka 6 ndoza weekend ejja neno ngenda basomesa ku kyebayita judging kyeki. Bakolinsi ekisooka 6:2. By the way, Katonda yazimba judicial system, yazimba kyebayita judicial system ey'abalamuzi of which nti neolwalero mu modern society judicial system eyo ekyaliwo. Bwe njogera ku judicial system njogera ku masiga agafuga. Tulinamu judiciary, executive n'endala bagiyita batyawo. Masiga gali 3. Judiciary, executive, mulimu endala bagiyita batamu nanzijukiza mbirabidde. Parliament, parliament n'essiga eddamuzi. Masiga gali 3. Munanzijukiza byadda nnyo mbirabidde. Kati judicial system kama gyazimba okuva edda nedda. Kitabo kirambe eky'abalamuzi. Ekitabo eky'abalamuzi bonna asoma ekitabo eky'abalamuzi 2018 kijja kulaga system eno yazimbibwa. Okuva ku olwo ndagaano enkadde yonna n'endagaano empya we judge. Kakati buli muntu yenna ayimirira n'agamba nti don't judge. Nkugamba ekigambo kino oyo yagwa. Buli muntu yenna ayogera nti don't judge yagwa. Bible esomesa Bakolinsi ekisooka 6:2. 6:2 budde butudduseeko. Oba temumanyi nga abatukuvu be balisalira ensi omusango? Oluyinza olwaddemba okuva eri waggulu yonna n'olw'obudde tutuukidde wano. Oba temumanyi nga abatukuvu be balisalira ensi omusango? Kibuuzo. Era obanga ensi mwe muligisalira omusango, temusaanira kusala nsonga entono ennyo? Bwe kiba nti ensi ffe baligisalira omusango, temusaanira kusala nsonga entono ennyo? Temumanyi nga tulisalira abamalayika omusango? Tulirema tutya okusala emisango egy'omu bulamu buno? Manye ennyiriri z'olina tosalanga musango tokolanga kizizo nanzimanyi. Ezo zonna buli nnyiriri lw'osobola okuleeta wansi tosalanga musango lunandukuba down. Lwaki? Kubanga mwe mulina mentality nti tetulina kunenyezebwako, tulina kubeerawo obeezaawo nga tulinganga abali mu ddiini. Eddiini yeri abantu be batanenyako. Kubanga eddiini yo bweto byazimbibwa. Eno tetuli mu ddiini, tuli baana ba Katonda abanenyezibwa tutereeze. Kati gwe nalowooza nti ndi wano Mutundwe nagiteka ku mutima nsaane egwe kibuyaga gikubeeyo nesaane weezikirire
oli mu nsobi ogwo omutima ogenda beera nagwo ekintu kigenda kuzimba ku mutima gojjana lwala gujja kwabika. Nze bwe mmaliriza n'enjogera bino ebigambo nga mpisa amaaso mikono ku maaso ngamba Mukama weebale. Temumanye nga tulisalira bamalayika omusango. Kakati bamalayika kibayogerako? Fa bagenda okusalira bamalayika omusango. Kankuyambeko. Olayinza ogamba bamalayika tugenda salira bamalayika ky'omusango. Yakobo, Yuda, ekitabo kya Yuda essula esooka n'olunyi lwa 6 nkuyambeko. Kyekisembayo ddala ku kitabo ky'okubikulula. Yuda esooka 6. Yuda essula esooka n'olunyi lwa 6 lugamba lutya? Lugamba nti ne bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe bo naye ne baleka ekifo kyabwe bo bennyini abakuumira mu njegereza z'ennaku zonna wansi w'ekizikiza olw'omusango ogw'oku lunaku olukulu. Dako wali waggulu 5 iyo obudde nga butudduseeko. Naye njagala okubajukiza newankubadde nga byonna mwabimanya omulundi gumu nga Mukama bwe yamala okulokola ensi n'ebirala. Kati olunyiri olw'omukaaga we wali ne bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe. Kati bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe be bamalayika abaagwa, be bamalayika abalina okuteekebwateekebwa omuliro. Bayibuli esomesa tugenda kubasalira omusango. So tusala omusango ne tusalira ensi omusango kyawandiikibwa, ne tusalira ne bamalayika abaagwa. Yeeyo Bakolinso ekisooka 6:2 ne 3. So tusala omusango. Tugenda kudda mu wiiki eno era tubasomese tusala tutya omusango. Mwe badde nti jaaji mwagwa. Mukama baku Ennaku enkubya essanyu limbuze eyo gye nalaga kitange nkomyewo obujeemu n'obukyayi bwe nakulaga saba kisonyiwo kati njiza okuva eyo gye napaalira nti omwana takula mu maaso g'abazadde kale bw'obanga ombonereza kitange olekangawo ndi mubi sigana sobeze emirundi egitabalika aleke kuba omukwano lyewandaga nenkwata eddala nalaba ebirungi ebiyitiridde nendaba ebimyansa omululu n'obutamatira nebintwala mudungu eyo gye mbadde gali maaso ge ganimba ti buli ekimyansa ebeera zebu naye nkizudde kimbonyabonya ndi mwana nkwetaaga nkwatanga mukwano ng'omwana nekubula sebo nkwetanga kabite mukwano nange mweza kitange ndabye bingi ebitisa ndabye bingi Mukama ebimenya omutima ebbanga lyesibadde nawe buli kimu kineefulidde ejali emikwano gyakyuka kati be bapangawo kunsula kubanga sirina muyambi sirina mulwanyi namige yali ampanguza njagala kwe nina ennyonta ku mutima tombeera wala mukwano munange gwe wange Yesu ntasa onkwatanga mukwano ongamba nemekubula sebo oyanga mukwano gwange onywezanga engwa namba kitange
Yesu Zendi mwana Yesu Yesu